Laka. Goes upside down. Good day. Serengeti. Jangu. What about that man? Neighbor. Is here. Bijola bitangala kati. Kuja tu. Wompera ona nanka na gloves. Mumanyi bezu. Mama, I had you one. Atala gawa. Man will yakifana. Allow them to make fun. Mama is good. Photograph me. Hello. I don't want camera to program me. Yes, the man started dancing with the woman. He saw that the bishop was going to tolerate it. He sacked him. This Tanga. So yes. How now? Wanje? Tugenda. Wano tufune no background. Saza wankubidde aheno ndeka zimanyi naye wabadde odduka bajja kitegeeza naye wabaddemu simu robo kwa kujenga hapa twabadde mujjo wali kabengo driver tetwamu omwana oyo okutambaliza mama wange tafudde omusaayi mama wange agambye afande omusajja afiidewamusomesa famire yebabaddemu n'abaana Lenyo.
kalungo mu buddo wamma kati musango gwange yakubye nina wakubujja leero bajamu kuba embooko kivude ku motoka ntono yetika Misenyi yeyo gyakonyeko nakuba n'olugi gweyo motoka guli gwano yagujja nako wawe ensobi yatandikidde nekira wano wansi neja netubikawo tubadde motoka kantwaganye kule kintu kankikuba bukulife tubadde wakati genda kulanga motoka yakoze ki eri wansi ogenda kwegamba fe aba kwegana katonda bayakoze iki twantandise ngeri gye tuyitamu n'akali mu madirisa nga tufuluma wewe n'okutinga natumize na wano nange sikati mugongo sikyayina abalabo nanga tugenda kulanga bagize iki nga bafudde abantu bafiki batuyambe bakendeze ku misinde bana ba bus n'abatwereza abatanzania bavugira ddala bubi nnyo basa abantu baffe bangi buli dakiika buli saawa ogenda ogira oti accident ziringa accident bo bavugira ddala bubi tebafaayo ku bulamu bw'abantu banaye government tuyambe kubona abasajja abavuga bubi bana ba bus n'abatuleera n'ekisusse kiyitiridde obuzibu ababasi wano badduka nnyo engeri gye balaba nti balaba nga kyerezi naye bwe beemulemedde mu kkoona liri okuva waggulu wali kizibu okukola ki obola nti yamulemedde n'egwa wansi wano abantu bangi baabo bafudde bola bakyabajjawo polisi ebatwala neva basi badduka nnyo bakendeeze ku misinde gisusse aleeta ndiima nayagala okuyisa wasanga wa bodaboda tambalamu nga muki nga muntu bakendeze ku misinde gisusse amatala gano kyakutya abasajja abo gemotoka ekiro kyembasaba mugezeeko nnyo kutavuga speedi okukyusa amataala kubanga obuvuga booli ekidduka kyonna nikabenga olwa bodaboda ekiro waliwo omuntu yenna govuga booli osamufuulu booti omuntu yenna osamufuulu omuntu oli gye boogenda gyagenda batakola kitalabayo kyakutya abantu bonna emotoka bonna ababodaboda bannaye ugezeeko de bwekiro mukyuse ku mataala oyisa ku mataala gonna omugambi n'omuntu olinyini goba gosinkanye gwe okuyisa oba kasitobera nga omulabe boodi nga tusamufuulu samukudimu wansi katini then nodi akola ki alabe gyagenda bus Isuzu UBP lwenda nkaga munyati bwetyo kigambibwa nti ebadde eyisa mu kkoona nebeera nga etomera akamotoka akatipa RF akali ku namba UAV 288N kana kabadde kava saidi Masaka nga kadda e Kampala ate nga basi ebadde eva ku saidi ye Kampala bwetyo ngedda Masaka naye nga kigambibwa ebadde egenda Kigali mu Rwanda. Abantu abawera ddala 8 be baluguzeemu obulamu be bafudde era nga abawerako ddala abaddisidwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bali mu mbeera mbi. Ekigambibwa nti kiyinza okuba kyekivuddeko accident kwe kuvugisa ekimama okwa omugoba wa basi kubanga kigambibwa abo bawonyewo batulaga nti abadde awenyuka buweewo ate nga agenda ayisiza mu bifo ewatasaanidde kuyisiza.